Nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo music analyst olunaku olwaleero nkyazizza omukyala omu ku bantu ababadde mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamo okumala ebbanga eggwanvuko. Ennyimba ze zimu ku nnyimba ezikoledde abantu abaana abato abakulu oboolyawo n'abo abagenda okujja bagenda kubanga bazeeyambisa olw'obubaka bwe yaziteekamu. Nkusaba nti ngoberera ku YouTube, Facebook, TikTok. Ku YouTube subscribinga, commentinga, likinga. Nkusaba gwe eyeetaaga okubanga olanga jangu ekasubi ku basooka kwavula stage wenkolera emirimu gyange gino. Kale nkugamba nti gwe eyeetaaga ennyimba za Kadongo Kamo tusangibwa kasubi ku basooka kwavula stage. Oluyimba nduterako 5 ntandikira ku nnyimba za 15, oluyimba ku WhatsApp lwa 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Eyeetaaga ebyafaayo bifulu ne bintu ebirala ebya Kadongo Kamo era ntuukirira ekasubi ku basooka kwavula stage. Kikaya College and Vocational School webali okubanga bakutuusaako programu eno twalayo omwana bamubangule Twinex International bali wali ebulaga nabo bawosomesa okuva ku baby class okutuuka ku ky'omusanvu. St. Michael Educational Center bali wali ekiwanga mukono abo nabo bali ku byansoma twalayo omwana bamubangule baby class okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Gwe eyeetaaga ettaka oba okubeera nga ozimbirwa ennyumba genda mu Kirabo Property and Construction Services basangibwa ali Ematuga. Polot yaabwe etandikira kakadde kamu n'ekitundu. Bino ebyokuzimba yogereziganya nabo ogenda kubeera nga mutuuka kunzikiriziganya era yeyo advert gyolaba mu programu eno. Olunaku olwaleero mbagambye nti ndina omu ku bakyala ababaddewo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamo. So ngenda musaba abeeyanjulire oboolyawo tusobole omutegera. Tomanya oba mumumanyi oba nedda. Munnange ensanyusa okukulaba. Nange ensanyusa obbasanga. Eddoboozi tugenda lyambusa. Munnange ensanyusa okukulaba. Kale ssebo. Obulamu bulungi? Obulamu tebubadde bubi. Pozzi mmweno. Naffe tuli bulungi. Bwe bulungi. Ndina wano abagoberezi ba Muzungu David Kadongo Kamo music analyst bakwegesa amaaso. Beetaaga okumanya boogerako naani? Erinnya eryange nze nnamba wa Zaituni Nalongo. Oba abasinga ndowooza banneeyitira Fina kulikayo okusoma. Fina kulikayo okusoma. Sooka otuwe Fina kulikayo okusoma abantu bategeerere ddala nti yoyo Fina. Kiwabi kyebyo byoyogera nsempulira nti nnyo simanyi kasoole kulo abadde ku ssomero ng'olabika oli mulamu otabuse omutwe siri ku mikwano nseera abasadde bankuuma kyova olaba nsomye singa nali mbigenderako Jima siiba yeetawula ne Pita naye n'okukuula kw'ettaku n'abawala tuulabye ebizibu ntandise okukemebwa buli lwe nkuba piki kyaku buli omu kyaŋŋamba neewuunya abasajja lw'okuba nali nnoonya baawuseeko mu njogera ne nninda ndabe ate maama yaŋŋamba nti abalenzi mwefuula temwesiigika kati onnimbalimba wano omala onfiiriza omusomo weebuzeebuze mala okunfunisa olubuto weerabye ebyolejjaawo mbonyebwe badde saagala basajja pozi nga bw'oligwe kiwankwesize sikiriza by'oŋŋamba kyokka byaffe byakyama osaanye okimanye era okyawakana. Banange simanyi okusalawo kwammwe yoyo Fina kulikayo okusoma gwe mumanyi oba ye Fina? Bangi baali bagamba wafa, kituufu? Munnaye bangi babyogera nti nafa. Amawulire ago gakusangawa? Mukyale waffe gyembadde mbulidde. Gyobadde obulidde? Anga ndina vidiyo gye nateekayo bagwali mwaka gwa 2021 ne bagamba wa omukyala yafa. Era abasinga bwe boogera bagamba bali baafa abo bateekawo mulala si yeye. Naye olowooza ekintu ekyo kiva ku ki omuntu okubeera nga agamba nti oyo yafa? Oba kale ndowooza Kiwanuka bwe yafa nange nembula ebbanga ddene. Ki ekyakubuza? Waaye bizibu era supiidi gy'obaera oddukirako ekendeera. Supiidi gye naliko nga Kiwanuka waali yeesala. Kituufu.
So Nalongo Zaituni nambawa. Tugenda kunyumyamu nga tuva eri emabega. Nalongo Zaituni nambawa azaalibwawa? Nzaalibwa mu Kirokola Butambala. Kirokola Butambala. Abakadde baani abo abakuzaala? Taata wange omugenzi Swali Kimukiibi naye yawummula. Yawummula mwaka ki? Yafa. Omwaka sikyagujjukira. Ate mukadde maama? Mukadde maama Nanyonga naye yafa. Kati namazaawo. Oli nfunzi? Ndi nfunzi. Nange ndi nfunzi. Tujje tukole ekibiina kya abo ab'enfunzi. Enfunzi eziri eyo. Mujje tukole ekibiina tukole ekibiina kyaffe. Tutegeerere omwe ennaku yaffe. Kitoofu. Nalongo Zaituni nambawa azaalibwa mu Kirokola Butambala. Mwaka ki gwajja kubulamu ku nsi kuno? Nazaalibwa 74. 74. Okay. So wazaalibwa ayina banne be yazaalibwa nabo? Okugeza nazaalibwa lwakuba abamu era baafa. Okay. Kati omugenzi Sauda Nakitende oyo no yatweta mu kisaawe eky'okuyimba. Sauda Nakitende. Sooka olinde. Tujja genda mpola mpola abantu okubanga bategeera kubanga nze oba olyawo nzo okubanga mbadde nkimanyiiko nti olina oluganda ku Sauda Nakitende naye waliwo ali eyo nga ne Sauda Nakitende n'obutamumanya. Olina oluyimba lwa Sauda Nakitende oba olyawo lwe tuyinza okukozesa omuntu okutegeera Sauda Nakitende? Alina oluyimba lwe yayimbanga olw'abakozi n'abakozesa. Muyiga okutegeka. N'oluyimba olwa Obugumba. Ennaku y'Obugumba maama ng'etaasa olwo nalwo weeruli. Nayina n'oluyimba nyingi. Mu nnyimba ze luyimba ki lw'ojjukira? Lwenzijukiramu olwosobola otuwamu akapera? Olw'abasajja abafumbirwa. Baluyita bansanga biwedde. Bansanga biwedde. Baganda bange bansanga biwedde abali eyo. Oluyimba lulwo bagenda tuwamu akapera lwayimbibwa omugenzi Sauda Nakitende. Lugenda lutya? Nakitende Sauda ntuuse okweyasa oyo atanjagala akiraddako ebbali saalibwa Butambala eri mu Kirokola jjajjange Ssebakuba Sowedi yeebase ndi muzzukulu wa Ndugwe Katende maama ye Nanyonga omukyalo w'ennyonyi nina byendeese kulo n'ataayige ndifa akanyirikisa akayiteera savu sooka neebaza omutonzi siwubwamu ekyo ampadde amagezi n'enjiye ebingi bino byendeese ebinsusa obukulu kyabasajja okufumbirwa kyammalako amagezi kuva edda nedda kyabaawo era okimanyi musajja gwompasa n'embeera omufugwa naye abaaleera amaka bag'essambe kati abakyala naffe tulina ekifuba tusigadde genda tusasula ensimbi ngamba gye muzaalwa tusanyusa abakulu. Ndwerabiddemukko. Okay. Anyway, yoyo Sauda Nakitende omanyi emyaka mingi temunenya Nalongo emyaka mingi ate n'abamu batuuka ne bafokasinga ku zaabwe. Bange bansanga biwedde abali eyo obubaka buubwo omugenzi Sauda Nakitende mukulu wa Nalongo Zaituni nambawa eyabaleeta mu kisaayi ky'okuyimba lwero olumu ku luyimba twagadde tukujjukizemu. Waliwo no n'olulala so no lutambula nnyo ng'abantu bayinza okuba nga tebamanyi nti Sauda Nakitende ye yaluyimba oluyimba mwana wa mwanyinase lwe yayimba ne ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa. Nti olwo era olukalo lw'okusinga lwali lwa ssenga. Yes. Oli n'ajja n'akola ki? Gamba n'amuwa paati eyo agimuyimbireko n'amuyimbirako. Yes. Tugezaako kujjukiza abantu nti yali Sauda Nakitende munayo abantu babadde tebamumanyi. Kati baganda bange abali eyo ebintu bino ndowooza owulidde omukyala wasengeka eddoboozi lwaki tuba tuyimbira ku maloboozi makalu nga tetulinawo byuma. Mwami Lulese Bunza Sseruganda twetaaga ennanga neetaaga konso neetaaga n'eki neetaaga n'emizindalo konso ye mixer neetaaga n'emizindaalo ne ka sound card
ne ka sound card tubeere nga tusobola okukola ebintu bino nga oba oliawo tulina omuntu waffe atukubira ebintu bino kati kweka okusaba kwange Mzee Bob gy'oli naye enteekateeka eno waliwo muganda wange mukyala Jali yazaawedde bakanakulya Umaru Chukaya College St Mike Education Center na buli ali eyo twetaaga tubeere nga tukola live nti obudde buno twandibadde nga tusobola okubeera nga tunyumya eno we tuyimba ng'ebivuga weebiri naye gitawo eri simanyi gisuna omulongaze naye endongo tagimanyi mutwe mwereere omutwe mukalu so oyo muganda wo omulala bali bamuyita Nuru Namusisi Nabankyayi era naye yafa era naye yali muyimbi yayimbirako era yayimbako ne bagundi abo mugenzi Moses Katendi ayina omusajja era gwe yayimbanga naye bamuyitanga Daudi yayimbanga ennyimba za bandi nga bayimba naye omulala bali bamuyita Harima Nakayinda kalo ye yali tayimba naye twakolanga naye mukisa nga yabeera ku mulyango gwe nalinzirako mwali mukuma maali naye ekintu ekyo nga kyakozesebwa nnyo mu bibiina nga ono w'oku mulyango ono abeera mwana wa munju ki bwali bute nga bannamwe bano temubeesiga anti kakati wabeeranga awo kati ng'olina omuntu ali eyo talina kyakola n'omugamba jangu tukole ki jangu ng'ate olaba ajja kisobola n'omugamba jangu tutetenkanye wano n'omuleeta ne mukola naye nga tekyali ng'agamba nti oba kiki kati ate ngende nnonoose nti bagende bayite omulala ajje ku mulyango ng'owange gyali asobola okukikola atudde mba ndeeta owange omulala era yali omuyimbi naye ye gyali mulamu bali bamuyita Nabaleke Fatuma owa Sebandeke naye kati oye pasita kati abuulira njiri ali ludda wabuulirirawa ali eyo Mbaale oye gyali Fatuma Nabaleke yakolako ne Mbawalukaga oyo ne Balamanzaani Sali Dr. Alamanzaani Sali ne Mubazira Mubazira teyakolayo ndina teepu yali ku gundi abakyala ba Nantamegwa oba bakyabajjukira abo abaali kyali kiwayi kyabazira gitasinga ekyokubiri kyabakyala yalimu era yafulumizaayo ku nnyimba y'ensonga lwaki wali nkuleese bazira kale obadde ogamba ono brother wo oyo akubeereddewo ku baana mbeereddewo bamuyita Katende Kasimu mbeereddewo inaye Abibu Mukiibi Lirisa Sebankyaye Musa Serunjogi Natigo Ismaili ninayo ne sister wange anzirako bamuyita Zamu Nakawungu oyo naye oyo ya mulongo yayinza okubuulira naye ambeereddewo baganda bange bangi taata yali agezezzaako yakola omulimu teyeewumuza mulanga gwa Abdunadul yaguwuliriza naye edda bamuzeeyi abasinga yali nkola yaabwe anti ekikulu anti yali mwami bano ababeeranga baami abeemeruka kati bamukyusa ne bamutwala egindi ng'azaalayo bamukyusa ne bamutwala egindi afunayo amaka nze muzeeyi yatuzaala abaana 31 era nga nze owa 31 gwe Mugalanda nze Mugalanda ekyejo ku taata ne maama naye nga bonna yabazaala mu mukazi omu baali abakyala 3 naye oluvannyuma kyenategeerako nti lwaki muzeeyi yazaala nnyo baabazaala abaana 3 baali abaana 3 bonna balenzi kati omulenzi omu ye tuyinza okugamba yazaala omwana omu n'afa teyaddamu kuzaala kati bano ababiri be baatwaliriza kubanga era ne taata omulala naye omulimu yakola ki okubbulula ekika kubanga bo we baatuuka nti jjajja ye muzungu ababadde babuuza erinnya muzungu nalijjawa kati jjajja waabazaala nga abazadde abaana 3 ate n'abazaalira eyo mu bitundu by'etteeso kati baava eyo oluvannyuma
jjajja mukyala n'abazze ne Busoga alina we yabafunira kati ne babanga awo we bakoze ekika kyabwe kati okubbulula ekika kwe kukola ogwo omulimu. So kyali kibina akamu Nalongo Zaituni wasomako kitono nyo taata teyali mujjumbiza wako tusomesa era ne kenda somako si ye yakansomesa ani yakakusomesako yakansomesako yali omukyala kale eyankuza gye nakulira bayitawo Nakisanja awo ku Lwekawanda anoyite Kawanda naye bayitawo awo Nakisanja wali omukyala baali bayitawo wa Namwandu Misango omukyala oyo kati gojotya kubanga olaga nti wava mu kyalo mangu okuyingira ekibuga wajja otya otuuke Nakasanda Nakisanja eyo nagendayo ndowooza nina omwaka 11 kuba nali mu kyalo naye nga sisoma nga kuwadde neya kati nga taata tabeerawo naye kati oyo muwala waffe waliyo taata waffe yali afudde najja ate oyo muwala waffe yali ayagala nnyo taata waffe amuyita kojjaawe nga mwagala nnyo kati bwe yajja n'ansanga ewaka ne sisoma ndi awo ate nkuze mwaka 11 nga sisomangako n'agamba taata oyo mama wange mumpe mutwale namugamba wuuyo nandeeta Nakisanja nentandika okusoma Wattuba Muslim primary school li waggulu awo ng'oyambukidde ku Watindo n'oyambuka eyo Wattuba essomero lye natandikirawo okusoma. Bwangu ki na buzibu ki bwe wasangamu ng'otandise okusoma kubanga myaka 11 obeera muntu mukulu? Naye naate nkubuulire siina buzibu bwe nasangamu era nasoma bulungi amagezi gaalimu amatonotono siina kibiina n'ekimu kye nasigalamu ate nga sigenda wala wakusukka mu baana 10 amagezi gaalimu amatonotono naye anguyirwa. So omaaliriza okusoma kubanga otugambye ko tewakugenda nnyo naye omaaliriza okusoma kyekyakujja kusoma? Era mbeera kubanga jjukira buli ebiseera ebisinga buli lwotabeerana kuba kati ewa muwala wange navaayo ate n'entalo zino nazo zatutaataaganya nnyo kuba jjukira olutalo zabeera nnyo sayidi awo engeri twabeera sayidi zaawo e Kawanda nga tutawaana bwe tutyo nayo nenvaayo kati bwe navaayo. We wavaayo waddawa? Awo nenzirayo mu kyalo kati bwe ngenda mu kyalo oyo baba wange Sauda n'akola ki nanzirayo nandeeta e Kasubi nitubeere Kasubi yali alina waabeera awo e Kasubi kati ate waliyo ne maama waffe ng'alinayo amaka abamukyalo baali bamuyita Jatikayaga naye lwakuba ennaku zino yafa ng'alina amayumba sayidi awo nga netubeerako naye nga go gali wagguluguluko ng'ekiwonyo kirira awo wansi ng'alinawo amayumba. Omanyi awantu wano wabuzaabuza abantu tuli Naakulabye. Ono Naakulabye? Yes. Si Kasubi. Kati olaba nga emukkiridde we muti kuli Kasubi kuno Naakulabye. Naye ekibuzo ekkuba eryo ly'eryawula Kasubi ne Naakulabye. Ne Naakulabye bambi. Era bangi tusula Naakulabye nga mukolera Kasubi. Tukolera Kasubi ekyemisana ne tukirya Naakulabye. Akuleese mu kibuga? Nandeeta nembeera naye ye ng'agenda mu bidongo n'akola nga ndeka awaka. Ali mu kibiina ki? Piikingi. Mbeera awo awaka. Kati bwe nagira nange neneefula naye nga ye tanjagala yasooka n'abiŋŋaana. Naye kati ngenda kukola mulimu ki? Okusoma kwagaana ate nga mpulira ebidongo mbyagala n'abiŋŋaana. Kati nenvaawo olwo ngenze enkula nenzirayo mu kyalo. Kati bwe nava mu kyalo nga sikyali wuwe neneewaggula nenyingira ebidongo. Kale lumu nagendako nga nkyabeera ewuwe Kasubi bantebe baali awo ku Suzana nga tebavaawo kuba naye yantwalangawo nnyo nga Piikingi bakolerawo nnyo ba Super Singers Suzana Night Club nga bakubirawo nnyo ebidongo. Yantwalayo kati lumu tulabye ebigoye by'abantebe nga ngenda naye n'akayimba kange ke nali nayiiya. Kaali kayimba kyako?
naye lowooza nti akajjukira nnyo ozi kagendanga nti mwami wange munnange tuulako wano kubuulire ku ebyo ebinannimya amaka wadde by'omu nnyumba tebyatulwa kusaka ensonyiwo okumenya amateeka kubanga ekintu ekinnuma ebiro bino bweka kaali kalwonyera ne bambuuza oluyimba olwo guwa luliya konze ye okakasa konze ye ne baŋŋamba tukuwadde ekifo olwo obwongo buyiya oluyimba olwo kubanga wotunuulira oluyimba lukulu okusinga obwongo bwalimu kyalimu ekyokuyimba wali olabako muganda wo ng'ayiiya ng'ebitabo bibeera wali sya ng'ebitabo bibeera wali era ennyimba nyingi ziyaleka mu bitabo so ekyo nekikwanguyiza okubeera okuddayo emabega ekitono ekyokuyimba ewaka kyaliyo erimu bakitaffe simanyi nti kyaliyo naye ate mu baana gyekiri anti kubanga ndaba ti gwe oze oyimbye Nabireka ayimbye Sauda ayimbye n'oli omulala ayimbye so oyingidde entebe gitasingaze obudde obw'entebe gwalimu akakyogo naye ng'omwaka gungumanyi okuleka abaalimu kuba ebiseera ebyo bebami n'omugenzi Sulaiman Mayanja yali akyalimu nga kuba lujjukira awo okw'okuzikira amataali twazikiranga oluyimba lwe kuba nasookananga nembeera nga nzanya buzanyi nga siyimba naye bami nga bansasula kubanga Sulaiman Mayanja afa 89 ekitegeeza wayingira mu myaka gy'ekinaana naye ate era saalwamu nnyo baalina olugezigezi lungi wasanga mwani baani Sulaiman Mayanja Saalongo Dani Mugula Mugenzi Namuddu Vincent Muwonge mwalimu n'omukyala baali bamuyita Namatovu Catherine mwalimu ne Nansove Hadija nani mwalimu n'omusajja omulala bamuyita Hussein Kabogoza oyo no Hussein Kabogoza bamugulira mu Costa bamugulira mu motoka batya anti bagenda okugula emmotoka y'ekibiina nga yasika oluggi nga yavuga emmotoka eyo nga ali mu mmotoka eyo nga mu mmotoka asika mu luggi oba kyetuyandiyise tandboy kati ye nti sireka mmotoka yange ngenda n'abagiguze batye bamutwala mu entebe gitasingazi Hussein Kabogoza kakumirizi ate oyo mbadde mwerabidde nannyo nga lwaki mumwerabira kubanga oyo gwe nandisoose n'okwogera yeyanjigiriza stage oyo nga yaŋŋamba kati fooni bagikwata bwe bati kati tambula otuuke muli kati kyuka tunula eno kati kolaba oti kati kyusa fooni embati yakakumiriza naye nno ekyamazima simanyi nze kakumirizi tayogerwako songa masingi munene mu kadongo kamu bangi abayise emikono gye ne bafuuka amala kati tuddeyo wali ogambye ab'entebe gitasingazi baalina olugezigezi kino ekintu ndowooza kigenda kikula lwaki Mzee Dani Mugula yonna gy'oli Mzee Matia Kakumirizi Mzee Vincent Muwonge naye ennyo kubanga ne Hamani basudde wajja yali azzemu entebe gitasingazi ne bamulemesa okubeera nga akolamu kwe kugenda mu kuteesa ewa Abduzi Wambaza Mulindwa owa Silver Performance mbeera ki eno eyalinga mu entebe eyalemesanga abantu kubanga naawe okyogeddeko wano ti olugezigezi lwali lungi baali bakola ki naye ate olaba abasajja baali tebalina lugezigezi mwalimu oyo omukazi oyo simanyi Namatovu oyo eyali omukazi asinga obuzibu kuba nze nzijukira bulungi nnyo ekyannemesaayo omulimu kuba nali nganza twali ludda oba Kawempe twali tukole Kawempe kakati nga ntuula obutuuzi kati nansuula ku kifo ku show abantu bajjudde gendooza nnyawo bwotyo sambadde olugoye luddugala sinamanya nti abayimbi bakola ki genda awo ku stage genda okole bwe nagaana aze n'atabuka awo n'agenda n'aloopa mu baddani ng'alina olugezigezi awo kwe kuva mu ntebe naye ng'abalala nali sibalinaako buzibu mu entebe wasinga ng'azannya luyimba ki
twazanya walingawo oluyimba lwa Saalongo Dani Mugula lwe yagiranga olw'abakazi obukwekolera simanyi abakazi bafungiza twaluzanyako twazikiranga olwa Sulaiman Mayanja soko tuyimbire olwa Sulaiman Mayanja oba oliawo kubanga abaana abantu abatugoberera ensangi zino tulina baana migigi mito just nga kiri kibazeemu buzi nti baagala kadongo kamu oba olw'oluyimba lwa gundi ne kibanyumira naye nga n'ebimu bye twogera tebabimanya ate nga oba olumu babiwulira naye okwagala omugirayo ekifaananyi y'ensonga lwaki ŋŋamba nti luyimbemu ne tusiga ekifaananyi ekyo ekituufu olwa Sulaiman Mayanja Basiramu mananga booluganda assalamu alaikum wa musilimaani wa musilimaati mwena salaamu ze musiramu namwe oluganda Sulaiman Mayanja Munyazi Mungu nze gweyawa ekitone ky'okuyimba osimanyi Sulaiman Mayanja 1989 nno yali waawo wammwe ebutambala yali weddegeya pozi n'olwagundi olwo nalwo lwanyumira mukyala Nagujja olw'Amatiya Kakumirizi ne mukyala we Rosemary Nakanwagi Kakumirizi ne Namatovu nalwo lwanyumiranga nnyo kyekyasinganga okunyumira mu luyimba olwo olwa Nagujja bye baazanyanga nalwo lwennyini ebigambo byalwo nga binyumira ne Kakumirizi yennyini nga oli omusajja bannaani nga bwajja ku kinyoozi nga toyagala lugwe nze oluyimba olusinga okunyumira kinyoozi nga toyagala bane bali ezo ennyimba bale simanyi nti abantu baliddemu okulaba ezo anti wali tubadde twogera titulina bimererezi simanyi abaana tebafunye ku ndongo eri eyaddala ennyimba zaazanyibwanga oli naava mu nsonga n'olubuto lumuluma olw'enseko anyumiddwa naye kaakati mu luyimba lwa mukyala Nagujja kitundu kyekyasinga okunyumira kyala Nagujja yangu olaba omusamba bwe gutisse guluwa akati olwo ngani oyo agiranga omusambwa anti kakati Kakumirizi yalina abakyala babiri kati nga abakazi tebakwatagana kakati bwe yavaawo ono n'atandika okusojja mukyala mugole amuleetedde engoye amukoze eki yasooka n'ajja mugole simanya yatandikanga atya aliwo omukyala waamu n'omuganza engoye ziizoyoza baffe bw'anaava gyali anaakusiima weegule ennyo ganje ebyo kati mukazi wattu n'avaayo atunuulire kati naye kwe kuyita ndowooza mukwano gwamubuzi mukyala Nagujja oli n'ayitaba nti wangi jangu olaba omusamba weegutisi kati oli n'ajjanga adduka mukwano gwe n'amubuuza guluwa awo namuddamu zoono omukazi anemeza obufumbo n'osiiba ku maggwa ate n'osula ng'otudde tewaliirwa lyosa ze nafuuka oluyimba ekiseera kituuse nnemu obufumbo nzireyo nze ewaffe olumu balinjo ky'amazzi agokya oba okumbajja olwo mwe muli bazanyi mu entebe gitasingazi naye olwo nali siruzanya nga mulaba bulabi kuba abaali baluzanya baaliwo Kakumirizi Rose Nakanwagi Kakumirizi ne Catherine Namatovu ogambye otuuka ova mu entebe gitasingazi we wavaamu waddawa bwe nava mu ntebe nengenda mu Lukwata gitasinga nengenda mu Super Singers Amatiya Lwimba kadongo ka mu Super Singers kati mu Super Singers jukira ebibiina twakoleranga nnyo ku biwologomaawo kati waliwo gundi gye baategeka ebibiina byonna weebiri niyimba kati nennyimba kakati olwo nga ne baaba wange bakyalina abo bakasozi Moses Katende yali tali muzibu nagenderayo nga amaze okufa so that's around 90 kubanga afa 1989 kati netuyimbirawo ku biwologoma mu Super Singers kati abo bagundi ne bagamba baaba wange oyo Nakiteeni ne bamugamba oyo no muto wajja kuyimba
mujje yajje wa sokolinde mu kadongo kamu Super Singers wali oyimbayo oluyimba ki nayo oluyimba lwe wateranga okuyimba mu kibiina ekyo naye n'oluyimba olwange naye n'oluyimba korasi gye nzijjukirako naye tofaayo tugendera just twagala kujjukiza bantu kale nga korasi ga obufumbo bunyuma ngera nakakawa yanziramu nambaki obufumbo bunyuma bannanga obufumbo bunyuma bufumbo buluma atiraba wenyirira bufumbo bunyuma mulabe bweneyagala korasi yo njijjukira naye oba nalutandikanga ntya nga lwenyimba mu Super Singers kakati mu Super Singers waliyo nabaani abayimbi bojjukira mu Super Singers waliyo tata wange Matia Lwima nyinimu Sauda Nakakawa Prosi Nakamya ono yayimba mukyala Zeulia Christina Nteza nani bali awo bangi nga waliwo n'abasajja omusajja yali akubanga endongo kyeyune baalimu bangi nga bawe Mzezede yali akyaliyo yaliyo omusajja yali omunene omumpi omuddugavu omuzeeyizeeyi yaliyo Edward Gluden ne senga w'abaana Janet Kiza bano bannagundi kuba baazinanga amazina amaganda baalingayo era ng'oyo Gluden akuba engalabi ye era engalabi eyamutta yali ngoma yali akubanga engalabi engoma eyamutta yali abonga bwati eyamutuga ate David Kizito koloneri mbadde mwerabidde oyo naye yalingayo Celeste Kasule yalingayo Muzeeyi Celeste omuntu wonza mulina omanyi alina gyabeereyo n'atujooga ng'abalina kati Muzeeyi Celeste Kasule nze mulina baalimu bangi so mugenda ku biwologoma ku biwologoma awo waliwo gurupu nyingi nga zikuŋŋaaniddewo kuba twakolerangawo nnyo shows ati nga bakasozi bandaba nga bagamba baaba oyo muto wajja kuyimba ayimba bulungi mujjeeyo eyo muleete ate nga tebanzijaayo nga bantwala mu lukwata ati nga ntandika kugenda mu lukwata ate naate wewunya olukwata eyo tugiyingiramu mulundi ogwo nekiwanuka fiina era sho yaffe gye twatandikira mu lukwata yali ku kekke Gaba gye twatandikira okuyimbira mu lukwata olwo ye ekiwanuka fiina ng'ava mu kibiina kyoba ava luddawa yali talina kibiina yali akyasoma ng'asoma Kampala High nga olumu agira ne mu uniform ng'ate addukayo buddusi ewaabwe ekitone nga kimutawaanya nga jeeyo wabasudde basudde yamutraininganga era ne mu luyimba olumu amwebazanga musomesa awo ne tutandika mu lukwata nampa oluyimba lwa fiina kati oluyimba lwa fiina nze nalulikodingira na mu kitabo nga nsoma busomi kuba jjukira ye yali amaze okukola teepu ye ewedde egenda kufuluma kati bwe yampa oluyimba lwa fiina ati n'atemako ne bajjako kuli lumu ne batugako fiina ne yeetikka teepu naye nga ye yagendako oluvannyuma kati tugenda kuddayo oyingira lukwata lukwata obudde obwo wasangayo bayimbi ki abayimbi abaalimu mwalimu Kasozi Livingstone mwalimu Hamani Basudde Aisha Nakitto baba wange oyo Sauda Nakitende senga w'abaana Roseti Cecilia Nako Cecilia Nako ebiseera ebyo yali avuddeyo Aisha Nakitto Aisha yeesobadde omwogedde ate manager Kizito Godfrey yali avuddeyo yali alabe kuba yali avuddeyo muyingidde lukwata mukoze olutambi olwo olwa fiina kulikayo okusoma kyenda mugumu so kulindemu ngambe bana abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kuvira ddala ku mufuna mpola kuvira ddala ku miliyoni 1.2 million
okutukira ddala ku sente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku mitwalo 10 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School kale twekwata ekirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula banyabo ne baseba abatu Okay, kale tukyagenda mu maaso tukyali ne Kikaya College and Vocational School twalayo omwana bamubangule okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6 kyemanyi kati senior 5 be batanafunayo bifo naye kyemanyi nti ebibuuzo nabo binatera aba Twinex International we bali wali ebulaga basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu then netubeera ne St Michael Educational Center bali wali ekiwanga mukono okyamira ku Coca-Cola nodda awo munda miles kilometers ziringa 4 otuuseewo basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu badde ne boarding then kirabo property and construction services bali wali Matuga gwe eyeetaaga plots z'abano zitandikira ku akakadde kamu n'ekitundu then gwe ayagala okubeera nga bakuzimbira osobola okwatagana nabo ne baba nga bakuzimbira ennyumba kale tukyali ne Nalongo Zaituni Nambawa gwe tuli mu kunyumyamu naye olugendo lw'obulamu bwe so bwatyo oluyimba baalukuwa mu kitabo n'obeera nga wa recordinga ngo osoma buso kuba obudde bwali buweddeyo bwangu ki oba buzibu ki bwe wasanga saabulina nali njagala wali oyagala kati nyumiza mutuuse muli mu studio oli kupiga twende abayi oyo kyajjukira ababakubira ebivuga mu luyimba olwo omugenzi Hamani Basudde yali kuki ku rhythm waaliwo gwe baali bayita Mukasa yali ku keyboard yes wabeerawo gwe baali yongezako eddoboozi ne wabeerawo yakubanga beesi mwerabidde omusajja oyo mwerabidde owa beesi so twakolako naye ne mukulabako baabateekateekanga batya mu studio kati mutuuse Zaituni oze okukwata oluyimba ne muzungu baateekateekanga batya kati mwasanga nga era bamaze okuteekateeka buli omuntu owa beesi abeera wali walizimu wanu wa keyboard phone z'abayimbi wano kati gwe nga bagamba gugenda kuyimbira kwenu kuyimirira nayimiriranga nkwata ekitabo kyenga nkiteeka wano eri sound engineer eri mu ndabirwamu ze abalaba abiri tebyabyali tebina bakuna byandabirwamu endabirwamu zaali ngabeeraawo nga anyiga ababidongo bagenda bakuba nga mutandiika so mufulumiza oluyimba olwa Fina Kulikayo album mwagituma ki kwaliko ekibuzizza emirimu ye album ya Salongo gye wasooka okubeera nga oyimbirako okay lukwata etambula olutambi olwo mwalutundawa oba wakase Kasajja yagigula yali Kasajja okay olwo mwali mufuuse omuntu omu nekiwanuka naye si Kasajja ekike yali ekike Hassan Kasule ekike yagigula mwali mumaze okufuuka omuntu omu mwalwawo kyekyalwisa twalwawo era kubeera nze ngendo walumpe aluyimba kale yendooza yayina ebigendererwa bye naye nga twalwawo tekyagirirawo mangu ago kati mu lukwata mwakolerayo ennyimba endala twaddamu nakuba nzijukira ne paati 2 yayanguwa twagizaako mangu paati 2 naye ate
Paati tweyo teyali ndooza ya mu lukwata. Ya mugundi wakafeero mukulabako. Kati paati tweno yali etambula etya? Leero lunaasiba ngeri kinga enjala ennuma nnyo nze mpulira otulo. Maama wansaalira kinneevu magana olubuto lwankuze okusooka kusaalibwa kirungi nnyo ne musooka wangaala buli omukyasaba wabula ensinga yeefudde bwevuma kuzaala tyobaye mukyamu kati mbonaabona fiina ng'ataliiko banzaala ensi eno yakacwano bawala bannange mwenna abali mu ssomero omwewala abasajja. Olwo akusuddewo. Awa neefuulidde angobye. Bwakugoba kyekyaddako? Bwangoba ne muviira ne ŋŋenda. Nodda ewammwe? Nenzira ewaffe. Taata wange nannyaniriza. Naddamu nankuba lipeeya buto. Nenninya n'ebbaati. N'ogenda e Germany. Neŋŋenda. Kati tujjukira era ojja tujjukizaamu omuntu asobole okujjukira part 3 kubanga musisinkana ng'ate yakola ewammwe. Nga yayoola obusa ewaka nze nkomyewo. Okomyewo kuva ebweru e Germany. Tuweemu era akapera. Kati namusanga yanneekanga bambi. Okola wano nawe okola wano tukola ffe embimbulu yali alowooza munange ndi mukozi. Kati awo nange awo kyenava mugamba tomala ganja batooto ye ng'omanyira nnyo simbeera wali ajja nkwasa akamagalo ye mbuuzo n'abyewa tonzirugaza simanyi okyali ku byemabega gali akataala kazikira nzikiza gy'olaba neerabira gye wandabako simanyi otunudde bubi neetegereza siri gurediyo gundi gwe kiite weepimira gw'olaba onjaabo tokiika naddayo ewaffe nteredde mu ddembe kiwatologa nasiimisa omuntu nga gwe alina ebizibu obwongo kati bukola naku gye nnina eyange sikyalina kyenjiya buli kimu natusa sooka ntambula ntudde obulema bwanzinde emmotoka nnina ja kwetaagamu okuwoza busooba obwo obumala ojjose ku mipiira. Kirabika wali tokudaala nga oweweeta mpisi kundi. Ekitegeezo ow'ebizibu ate aba ategeera nnyo. So mumaaliriza part 3 mugenda ku part 4. Ki ekikuleetera ate kubanga tulaba nti mwamaaliriza nga muddinganye. Ki ekikuleetera okubeera nga mu bantu bonna ate owulira obutonde bukubanjiza ono? E Germany tewafunayo akujjaamu? Owange kirabika tisaamufunayo. Omutima ate ne gukomawo ewoono kuba kati tolabwe nagamba taata wange ne mugaa kati nze nnina ssente. Yes. Oli talina naye ate nze nsobola okukola ki omuteekamu ssente n'atuuka ku mutindo gwange ne tubeera abo netubeera babiri kuba gwe njagala. Kati namwe era ogenda tuwamu akapera olwo nkyalumanyi nnyo ekiri awo. Akatundu kyebirowoozo ebingi bito omwoyo n'oba ekiwuulowuulo nkoganye nzenna ndaba yeyeebuuza atambulira mu benzi. Olina kyojjukira ali mu luyimba mu kanyomero k'embaga? Kubanga kati obuzibu obuliwo ezo tetwaziyimbanga na ku siteegi. Olwaziri kati oyo paati 4 tetwagiyimbako na ku siteegi. Twagirikodinga buli koodi. Lwaki ate nga yenyuma nnyo? Tetwagiyimbako kubanga muzanyo nyimba zaali nyingi. Muzanyo ogwali twayimbanga fiina paati 1 tuyimba fiina paati 2 netuyimba paati 3 nina okuyimba ezange ez'omu nga naye alina okuyimba ezize ez'omu ng'ennyimba nyingi kivulu mujja kubanga ng'ate abayimbi twabayina nga bangi ate nga nabo balungi. Okay kale kati mulamwa ki ogwali emabega w'oluyimba lwa fiina mutuuka odutematema ebitundu we mutyo mwali mugezaako kugusa ki? Kubanga yasooka n'ayimba fiina kulikayo okusoma. Yes. Oluyimba olwo lwali luyigiriza abaana ab'obuwala nti bw'oba kale ogudde okiguddemu ekitimba ate eno
part 2 bw'owuliriza part 2 yenkyogere ntya nti bw'oba olabye part 2 tokola biri byali mu luyimba lwa part 1 bw'oba owuliriza part 2 bw'oba owuliriza part 2 ebyali mu part 1 ebyali mu part 1 okutengula omutima kiyinza okubeerera ekizibu yes baali balina oddukola ki otuyigirako kati netugattako part 3 netugattako part 3 kyemanyi papa siri eyigiriza balenzi yo yali emuyigiriza ky'omulenzi part 3 yali eyigiriza kuba twasooka part 1 yes bw'osooka okuwulira part 1 n'owulira ne part 2 kati owa part 1 byagamba part 2 kola ki bigaane yes okay kati part 3 yatulaga naddala yali kubalenzi okusinga nti ensi esobola okolaki okukyuka kamwe akagambo kali nti okalya dda wali omanyi oliba olaba ki kati bw'ojja kuyisa munno obubi nga weerabidde mu maaso nti gy'ogenda oyinza naawe okusanga obuzibu si ggwe Katonda okalya dda okay kati ne tugenda ku kitundu ekyokuna ekitundu ekyokuna nga mufumbiraganwa yo ekitundu ekyokuna kiwa message ki era kigiwaani okusinga kigiwa kale kiringa ekikwata ku nze kubanga nze namunoonya nagenda okulaba nga nina ekinnumiriza sente nali nzirina naye ng'ate njagala tubeere naye weba yali talina nga nja mubeererawo nze nina sente ekyetaagisa kiba kikola ki kiba kiggwa kuba ate mpulira ye gwe nali njagala nga saagala ate bali abalina njagala ye wadde talina we njagala anyway kubanga kadongo kamu ssomero mwali musomesa omuntu lwali lusomesa omuzadde tisinga omwana aba afunye mwana munne oba oli amwandi muyambyeko kubanga mubakwasaganya baba beeyagala kubanga era wowuliriza part 4 ayina engeri gye yatotolamu nga alaga abazadde obwolumu balemesa abaana nti eyo famire ya gundi tokola ki eyo gundi tokola ki so embeera mwalinayo enteekateeka ey'okolayo ekitundu ekirala oba era ayina we yakomekereza n'agamba tifiina waakomye okay n'ateekako ekifo naye ate mpulira waliwo bifa magoba oyo saamumanya nako naluwulira nabuwulizi nga luyimba kyandibadde nga olya nti yagattako ekitundu ekyokutaano omusumba Mamuli Katumba yamanyi saamumanya nako nawulira buwulizi luyimba okay nayina mukwano gwange ekiwaabwe twasomanga naye ekibiyazaawa si bweru naye nga saalumanyako mayitire gaalo okay kubanga anyway eyo tuveeyo olwo part 4 mwali mu kibiina ki part 4 twali mu kibiina temwali temuyingidde ekyamwe mukisa yes twali mu mukisa mwali mu mukisa gitasingazi kati wakafeero we mwatuukayo mwasangayo bayimbi ki wakafeera tewali fe bennyini fe batandika kulabako mwatandikawo n'abayimbi kyabo alimu nze kiwanuka wange singa w'abaana Rosette Nakubulwa Paul Job Kafeero waliwo muwala baali bamuyita Namata oyo muka Kafeero Namata Nantongo mwanyina n'abalala abakubanga ebivuga Nasanga Grace Mogeza Dembe yete yalimu fe kulabako fe twagikolera lihasu era twagikoleranga seguku etwakoleranga practice okay so we mutyo mutuka okuddako emabega kyekyabajja mu Lukwata twagivaamu nga waliwo Lukwata twagivaamu era buvi kubanga era nayo yennyini yali batandise endowooza okutaboka yes okay kikyankalanye mugenze sente baziyombeddemu okay kale
we mutyo ne muyingira ekibiina ekya kulabako kye kibajja mu kulabako ne mugamba akatukole ekyaffe yasalawo n'akyagala bwagazi naye nga tewaali buzibu Pawulo teyatuvumako teyatukola ki kubanze gye nazaalira naabo twali tugenze nakusho abaana nabazaalira kusho era n'abutuma bukulabako nga buyita bukulabako omulongo nga bwabuyita bukulabako ekyo wabuzaalira ku sho yali luddawa twalina Kifuma mwalina Kifuma nga nina mu kwebyula ngenda ku siteegi we mutyo mutuuka muvaayo mujja mukola ekibiina kyammwe ekyamukisa ekitebe kyali luddawa nabweru mu Kafunda ani yali abateekamu ssente oba obusobozi obubeezaawo ekibiina omugenzi Hamani Wasudde era n'ebyuma byonna yeyabikwata n'amuwa yeyamuwa ezindaalo ndongo byonna namugamba genda okole mwannyinaze afune mwana wange mwannyinaze afune ekyali mukisa mugitandika n'abayimbi ki bayimbi baali bangi okubala abamu nalisa bakati nga bomanyi abapyapapya gundi atandise obuwalawala kati bojjukiramu kati benzijukiramu nze Saalongo Kiwanuka Fiina Mamuli Katumba Moses Rubwama Rose Namata James Nkaku ne omusajja bamuyitanga Kasolo Kaggwanga Kintu Fred bamuziika Bujobya Kuteesa yakubangalizimu Walukaga gwe mbadde ninze maani omulala Farida Kiwawu Kyanfudu Geoffrey Mukungu Sembusi Kadolindo Madina Kiwawu Kyanfudu Jenny Nakayenga we mutyo ne mukola mukisa Gita Singers ne mutambulira ddala ebbanga mwasanga kusoomozebwa ki nga mukoze ekibiina twali kale ndowooza tetunnaba nakubitegeera nnyo oba kiki naye nga tetwasanganga buzibu jjukira ab'edda ndowooza oba kiki nga tebafa nti bano baleese buumaki kiri nti omuzindaalo gwogedde omuyimbi gwenyaga oba aleeze lumu bannaye era kyobalaba abayimbi abantu batukolako nnyo effujjo lumu tuba tuli safari y'e Masaka eyo Mamuli ye yali avuga twalina emmotoka yaffe eya kiragala ng'avuga tutuuka ng'agiweta gundi we tugenda okukolera kati omusajja kyava amubuuza owaayi Fiina mwali n'amugamba taliimu kati ovuga ki naye ffenna twatulika mu mmotoka ne tuseka naye kyamuwulikikira bubi nentuseka ovuga ki bwaba taliimu kati abantu edda bo nga tubabulanda ebyuma twafunanga abantu baffe nga bayingira waffe twatuukanga n'awantu olina abba naye mbaguze ye n'asasula ye nga yajja okwesolooleza olwo obudde obwo ekivulu kyammwe kyali kiyingirirwa ssente meka baali tebannatuuka mu 50,000 zaalinga mu mmeka 3 5 biri anti kyasinziranga ku maanyi ga muyimbi Sebate yali asinga ebbeeyi kale olwo lwe luyimba osimbudde olugambo lwa jjajjaawo so bwe tutyo omanyi ebiseera ebisinga obudde bwe buli empinga empinga kyeki naye mpyabaga bwe butuliiridde empinga oba empinga kyeki bwe buba busazeeko kiri kiina kyekitegeeza ekyo kigambo kirala ngenda kutwala obudde kyetaaga okubuuza kale ekigambo obudde butuliiridde empinga nze njagala ali eyo mu comment section ng'omanyi Oluganda luli olutuufu otubuulire empinga
kyeki bangi nga bwe twogera mbu kusibako matugambuzi kuli isango tukimanyi naye ekikolwa kyennyini kyetwagala kyeki nti oli okujwetekako embeera naye ng'eyinza okuleetera obuzibu kati naffe muno twagala otunyonyole empinga kyeki si kyekyo munnange ndowooza olaba Oluganda ti Oluganda lugazi n'ebigambo bingi ebikozesebwa naye nga tetubimanyi kiringa bannaffe omusanga ng'akutte eggulire bw'ati asoma ery'Oluzungu naye genda oyisewo akalayini nti ekyo ekigambo kitegeeza ki naye ng'akulaga asomye era afulowinga n'emboozi naye nga ekyo ekigambo takoze eki takitegedde Musisi Bosa Sengule twagala tuyambako ekigambo ekyo empinga kyeki manager Kizito Godfrey nawe Oluganda ogw'omu ku bakenkufu bemanyi mujja tuyamba so bwe tutyo obudde butuliridde empinga tetugimanyi naye naffe tweyambisa neeyambise so tugende ku budde bwa Kiwanuka Fiina obwasembayo Fiina yalwalira bbanga ki Fiina oyo kale kangambe yayina TB kuba yagendako ekawempaawo ne bamukebera abantu bagambanga mbu siriimu ne mugamba genda bakkebere n'agenda ekawempaawo waliwo eddwaliro ne bamugamba tolina siriimu naye olina TB ne bamuwa eddagala yali akozesa sigala yali tamukozesa naye yakozesa omwenge ekisooka ne bamugaana omwenge ne bamukozesa empeke oba ozimira tonywa mwenge ate ebiseera ebyo yali asibudde okunywa omwenge gwotalabanga kati nga tosobola kumira mpeke ziri tonywa n'omwenge akigananga olumu ajja nagwo n'agukweka kati yansaliranga amagezi nga bajja ekiro nga naliwo mpaako katebe akuntuuleko wano mpozaze n'ekipa y'omwenge lumu nagisangawo mu bimuli ngamba ono yabadde atudde wano ng'ali ku eno cupa olwo nga mubeerawo ebiseera ebyo twali tubeera wali nabweru kafunda ndowooza n'ebiseera oba eddagala n'agaana oddimira kati we yafiira nga ate awo kafunda tuvuddewo nga tugenze awo kazo we yafiira kubanga nzijukira bwe nakyaza omulongo yaŋŋamba nti yafiira awo kazo nanyumiza n'obulamu obwasembayo kati nno weewuunye twasiiba bulungi kubanga baali batugambye nti tugenda kutandika kukola mu Lukwata tutandike ekibiina ky'akasozi tukizzeewo ng'era tugenda kutandika kukola lihaso haupwapi hours ebwayiisi olunaku twasiiba bulungi tulidde bulungi ekyemisana kyaffe biki naye kawungeezi nze mba ndi bweru ng'ali awo mu ntebe era we yafiira eza n'ayabika omutima kubanga omwana yaŋŋamba nti yava omusaayi gwali mungi olwo mukubaganye munoonyeza ababayambako nzirukaawo nali neŋŋenda noonye mamuli nga naye weetalika ate jjukira ebiseera ebyessimu zaali kati ngenda okumawe waka nga amaze okufa bayimbi ki abasooka baddukirira mu mbeera eno kino nkikugamba so omuyimbi gwe nalaba eyankolera omulimu yali Muzeeyi Ssebatta kubanga Muzeeyi Ssebatta yampa emmotoka n'agula ekkeesi motoka n'agiteekamu amafuta duleeva n'amumpa n'ampeerako ne muzaale John Bosco muzaale Kikoni naye yaziikibwa ali e Busaana Muzeeyi Ssebatta Muzeeyi Ssebatta mu mbeera eri mu lumbe abayimbi bajja okuwerekera muganda waabwe abayimbi kulimba abayimbi tebaziika Kiwanuka omuyimbi gwe ŋŋamba ate yajja twayesiŋŋanyiza mu kkubo ng'agenda ffe tuvaayo yali Walukagga ye muyimbi gwe nalaba Matias bulooza abalala saabalaba pozi ne gwe nalaba yali Fred Seremba oyo mujjukira namulabayo naye sijja kulima nti nina abayimbi abalala be nalaba sibalinaayo bano bonna be yali nabo mu Lukwata Mamuli teyaliyo
mamuli yereteekwa okuba yali ayina kubaayo kuba twagenda naye ku mmotoka ekiro. Mwagenda naye ku mmotoka. So abo abayimbi bosobola okujjukira abaaliyo? Nze gwenzijukire gwe nalaba Fred Seremba, Mamuli Katumba, Mathias Walukagga ate naye yavaayo tuziika. Mzee Seba teyaziika, yampa buwi byonna ebikola. Ekintu kino kigenze kikula. Abayimbi yonna gye muli. Ffe abamu abagoberera ebintu bino we tulaba ebintu nga bino oba olumu bituwamu entiisa. Abawagizi bajja mu bungi mu kuziika. Naye mwe temuziika, abayimbi tebaziika baganda baabwe. Kubanga kati naliko ne mutabanyi wa omugenzi Godfrey Muwaya wamumanya? Muwaya? Kayanda. Teyali mu Peking? Yali mu Peking ne Talent African Singers. Namulabako. Era nabo bakugamba nti abayimbi temwaziika Godfrey Muwaya. N'okugenda okukubagiza teri yali alinnyeeyo. Ne munne gwe yakolanga naye Mulwana Mukaabya naye teyakola ki? Teyalinnyayo. Wonsangidde wano zino empapula nga ndi mu kukompilinga story ya omugenzi Christopher Kiryowa Kayonjo. Wamumanya? Eyakuyimbira ekijjo omanyi, Omufululenti, Local Defense, Nandawula, Akalaboko, yalinga ne Musisi Joseph. Musisi Joseph ye mumanyi. Naye oyo simutegeera. Christopher Kiryowa Kayonjo yattibwa buttibwa. Kigambibwa nti ye okufa kwe kubanga jjukira yali ayimba ennyimba eziwagira Besigye. Era okubeera endorsed oba okuyingira ku gondi ya FDC, gondi yasobola omutuusaayo omukulu kyamaani wa Swabirikwa yali muyimbi, naye kati mukungu mu FDC ye yamwendoosinga okugenda mu kibiina ekyo. Kati n'abeera nnyo ku lusegere lwa Besigye ku kampeyini ze ez'enjawulo era n'ebivulu bingi. Gondi kampeyini zimpitirivu yalingayo n'amakomera ng'akyusa makyuse, bamujja mu lino bamutwala mu liri. Kati ennyimba ezo zaatuuka ne zinyiiza abantu era we batyo ne batandika omulinnya Akagere. Yattibwa buttibwa naye nga kigambibwa nti ebbaala wano Namuŋŋona ng'agenda ayambuka ku Orthodox. Omugenzi Yona Lwanga wali omumanyi? Archbishop kati yali mukulu wa Christopher Kiryowa. Kati nti olunaku olwo yakeera n'agenda mu tawuni. Balina ettaka, olaba ku Pride Theatre? Ate ettaka eryo eriri wansi lyali lyabwe erya mugenzi George William Kayonjo. Kati mwalimu enkeeyana, n'aveeyo n'agendako mu Kisenyi, bw'atyo n'atambula okudda. Kati ng'ayina w'atuukira w'aba avaayo ke kabbaala ako kolondooza yasanga bamwetekekedde era nga n'omwenge gwe bamaze ogutabula. Wamala okunywa olwo ne bawakankulawo olwandibadde ng'olutalo, bamukoleko olutalo. Kumbe gwali kumugonzeza. Ono eyagira nti teyamukuba kikonde wabula okumusindika bw'ati n'atalantuka n'agwa mwala. Era naye yali musajja mweru, naye bagenda okugira ne bamutwala, yafa bamuddusa ku ddwaliro lya Orthodox. Awo yakutukira okugenda okugira okumutwala postmortem Mulago nga butwa. So bino bye mulaba abayimbi tebisoose kati. Abantu abanywa emyenge naye teri muyimbi wa Kadongo, abayimbi ba Kadongo kamu tebamuziika. Abayimbi ba Kadongo kamu tebaziika Christopher Kiryowa. Ate ye n'ekintu okubeera nga kisukka n'aba FDC bennyini abavaako okufa kwe tebagenda muziika oba okubagiza oba okubasuza. Anyway, tweyongereyo. So mugenze ekajjaga muziise muziise Ssaalongo Kiwanuka Fiina. Bwe mutyo embeera okuvaawo eyadda. Kozi n'omukyalo omulala gwe nalabidde baali bamuyita maama wa Kasozi, maama w'omuto.
mpozi balina Livingstone balina oluganda mukyalo ye so yali amufaanana nnyo nga bafaanagana nnyo ng'oyinza noga ye maama we yamuzaala naye yali maama w'omuto mukyalo oyo naye bambi yatuwerekera muwerekera Ssaalongo Kiwanuka Fiina so mugize ebbanga eryo lyonna mugenze muwerekedde omunywanyi agenze obulamu obwaddako awo bwali butya bwakaluba abaana olwo yakulekera abaana ameka 3 aliwa n'aliwa 2 ne kato ekizza waliggo ekyo omukisa omulungi bonna abakuumye webali bakyaliwo okay ekibiina kyaddamu okutambula kyayitaawo ebyali bikozesebwa mu kibiina byaddawa simanyi byalaga anti mbadde manyi nti gwe namwandu eyandibaddewo okubeera ngo saalabako wadde akazindaalo wadde akaki simanyi gye byalaga anyway nategeerako nti Kiwanuka Fiina yali awo ku Luyinja amalaalo bagalekaawo ku ttaka ku Nkokoto okuva 2021 we yafa omwana Lusiba Kato ye yeekolamu omulimu mu 2000 n'agenda okubanga atereza kitaawe era nange omwaka ogwo oguwedde nalina enteekateeka ez'okuzimba Kiwanuka Fiina omukola Talazo nga twakola Geoffrey Mukongo naye nafunira obuzibu obw'okulwaza omwana oba wabumanyako tubuulira byonna tubimanya naye once singa ntereera tugenda kubanga tukola ki tumukola kubanga ne mu kibuga ndowooza we naakajje mbeere nga nsobola okusugamu n'atereera si lwakusatu ku Lwokutaano era ndina okuddayo kati kubanga kati atandiise ayimirira yekka ayimirira yekka kati alaga ayagala okusimbula naye akugamba maanyi ge gakyabula atya okugwa kubanga entengerezi ziri nga woolaba kati ate singa aba afuna omuntu agenda amuyambako bwatyo waali ne gaguma ajja kutereera anyway kati yembeera eyo wankubirako essimu nga oŋŋamba embeera eriwo n'enteekateeka eziriwo badde nsaba tukozesa omukisa guno abantu obanjulire ekizibu ky'oyitamu n'enteekateeka z'oyagala ekizibu kyempitamu kati kyalumbe lwa Kiwanuka olumbe lwa Kiwanuka terwabizibwanga myaka 2 mu emeka 3 terwabizibwanga era talina musika abadde akikuumye ng'atulese ebbanga naye ndowooza yagenza okulaba nga tumujooga bujoozi mwesuuliddeyo gwanagamba ayina embeera gy'ataddewo naddala mu baana kuba oyo ye Lusiba ye nakati essaawa zino ali mu mikono gyange atabuka mutwe alinga ayagala ogwa eddalu mulalo nibangamba oli ayagala musika kyetaagisa kyo okumuteerako omusika kukola lumbe ng'era bwe bakola ennyimba endala nga mulaga musika we nti omusika owoyo kyabanja kyayagala okay kati nga mmwe ne famire Kiwanuka nasangayo ono John Waligo muganda we Kalooli oyo yali ku Kijja eyo yali ku Kijja waliwo baganda babalala abakyaliwo ye bali eyo naye musajja wattu bali tobabala bali byabwe kubanga era nalaga abantu nti okufa kwa Kiwanuka byali bizibu era nga n'abamu ku kikati kuba bali bana abalala tebaagala kumanya nawakati baagala kulinnyawo n'abamu nti tebaalinnyayo mulumbe kugambye zibizibu bingi byendabidde wali era n'abo mbakuliza ku bunkenke baali tebabeetaaga anyway so Naalongo Zaituni nambawa
nga tuyita ku channel ya Muzungu David abagoberezi ba Muzungu David nsaba osaba abantu kyoyagala bakuyambe. Njagala obuyambi bwensaba oba bayimbi oba si bayimbi oba bayimbi ba kadongo kamu oba bayimbi ba bandi n'abantu bonna nsaba buyambi kunkwasizaako sobola okwabya olumbe lwa Ssaalongo Kiwanuka muteereko omusika kuba abazzukulu kati weebali sobola omuteerako weebali bwe buyambi bwensaba nobwe kanaabakenkanawa tujja kutetenkanya naye ndabe ng'ekyo nakyo kikoze eki nga kivuddewo kuba kitandise okuleeta obutabanguko. Kati mwetaaga ewakazini mugenda teeka wakandongo ekube abayimbi bajje baperforminge bwekiba nga kitegekeddwa nga bakkiriza tekiina buzibu tuba tumaze obayitamu ne bagira oba mwetaagwa kubanga simanyi mu Buganda mukola mutya omukolo ogwo ogw'okutuuza omusika n'okumaliriza olumbe simanyi we mugukola kyetaaga mmere bino bifumbwa mufumba w'emmere yammwe oba muguze ente ebyo bwe bitu ne musula nga mufumba enkya ne mugabula abantu ne bateekako omusika ne balaga abantu omusika tolo ye musika wa Kiwanuka Fred Ssaalongo yono. Oyina banno bobadde oyogeddeko nabo ku nteekateeka zino abali mu kisaawe? Mbadde sina okuleka namwandu w'abasudde twali tukyogeddeko naye Aisha Nakitto yankubirako essimu naye n'aŋŋamba embeera omwana ono gy'ayitamu nga tonaba nakunkontakitinga kubeera naliko ewuwa ebiseera ebyo naŋŋamba olumbe lwa Kiwanuka konze terwabizibwanga waliwo ebiseera bwe nali njagala oddwabiriza baŋŋamba sooka oleke ebintu ebyo kubanga ebintu byabwe si byangu ne baŋŋamba sooka oleke sooka nenkisibamu ate kati alabika asitudde enkundi. Anyway, so baganda bange abayimbi kowola baganda bonge muli mu kisaawe abayimbi bonna Meya Walukagga Mamuli Katumba Moses Rubwama Mukyala Aisha Nakitto David Lutalo kebaba abayimbi bonna ababandi Ronald Mayinja Misa Kisemakula Ajaluna Ubiru Kazibwe Kapo Mzee Fred Sebatta mwenna abayimbi mwenna mbakubira mulanga guno njagala kwabya lumbe lwa Ssaalongo Kiwanuka kubanga abaana batandise okuntawaanya abanja ayagala lumbe nsaba buyambi bwammwe n'abantu bonna abatali bayimbi naye nga obadde ng'onyumirwa nnyo wanyumirwanga Kiwanuka wanyumirwa oluyimba lwa Fina Kulikayo Okusoma obuyambi mbwetaaga. Kati akwetaaze akufuna atya? Aneetaaze ennamba y'essimu njigaba. Yes, gigabe. Airtel 075 24 45 4 Jiddemu 075 24 45 4 MTN 077 14 31 61. Ebivulo kyakola omuntu singa aba akuyisa okuperforminga nkola kati era akalango kayiseewo akalango oba oli alina ekivulu bannange gye nkyasobola okukola era njagala aba alina ekivulu tatya kumpita nja kujja nkole. Kale baganda bange olunaku olwaleero mbadde ne Nnaalongo Zaituni Nambawa owa Fina Kulikayo Okusoma
mwali mugamba nti yafa naye kyaddaaki Mukama Katonda wuuno amumpadde nsobodde okubanga nyumyamuko naye. Tusuubirawo ekitundu ekyokubiri naye nga mu kyo kyenfunye nti yeekubidde omulanga ogw'okubanga olumbe lwa mwagalwa we Ssaalongo Kiwanuka Fiina lwabizibwa wano mu Buganda. Kyemmanyi abasinga mumanyi enkola nga bwekolebwa. Kale kwe kusaba kwange abasobola Yino Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 11